sinza kugira nga ate nze musi. Akantu kali tukyayimba Mukago Family twagala okusala keeke eno nga akabonero k'essanyu nti family eno gye tukoze olwaleero eneetuleeteranga essanyu ffenna buli omwana abeerangawo ku lwa munne mu family eno tunaakuumanga obujjumbize n'obwesigwa lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amin. Tekaliko kanda, tekaliko fireworks. Wabula. Kako bugabo bwotugamba ku lw'omukolo guno amanya Dr. Henry tuwano ku mukolo gwaffe ogw'enkulaakulana ogw'abamemba baffe okuba nti twagala okutandika ekibiina ekyankulaakulana tutandiseeko era twebaza Mukama agenda bwetutuuse tusabira Mukama akiwa omukisa bamemba abalimu basigale nga mwe bali tufune bamemba abapya ekibiina kikule kyegombese buli muntu naye tuba nga tuvuddewo tusigale akabonero akalaga nti twakitandikawo ate ne betulese bakiganye obwemu. tweyanziza nyo tweyanziike olina okikubira obulungi nga omukolo wa leero kako obugambo bwotugamba ku lw'omukolo guno ogwa leero bannange nsanyusa nnyo ku lw'ekibiina kyaffe ekya Mukago Family olunaku luno mbadde musanyufu nnyo olw'ekeeke eno gye tulidde ya Mr. Jejje obwanguzi bwatuleetera okuwangulira awaadi naye nange ndi musanyufu nnyo olw'okuba olwaleero muleko ne mukyala wange omusawo okukonda ennakazi patireeti. Ekibiina kino Mukago Family okirabawa mu myaka nga 2 mu maaso oba 3? Ekibiina kino kigenda kubeera kyamaanyi nnyo kigenda kikulaakulanya nnyo era kigenda kubeera kyamaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Tweyanziza nnyo tweyanziza. mufuba bikwatanga mubiweerezayo abataze bamuwe kyomukolo kwa